taata nga mbatiza naye mumanyi affe nolwanagala n'obuzira bananesira ebina esano wasiweeraye ajekera okubeera omulwanyi nakubulwa omukazi omwesiga wakwisa zonna ez'obulamu n'oluusi ffe abagibeeramu tuginafuya bwe tutyo abayima obuvunanyizibwa ebabeerabira oluusi ne kubeera wano okupuuzinga olweyo nasanga eyo babasitona okubasasula mutwalo okubeera omuyima kale nogulye naye okola ebituufu nolwekyo mukama bayise tubaniriza nnyo mugenda kulayira mu maaso ga Katonda mulyoke muyambe abaana abo okubeera ekyamagero kya mukama mu bulamu bwabwe kubanga baana bato era mwijjukire nti abato tebeesalirawo ffe tubasalirawo abamu bagamba eyo tubeera mu katemba kalangirikandi kyakyabeera mu katemba lwaki batudde abato tetuli mu katemba kubanga mwana muto bw'omubuuza wamala mumubuuza omutwale mu ssomero obawulire kale mwana muto tamala kwesalirawo lwaki tomulinda okwesalirawo omugwero n'omwambaza omunanisi mukazi watubulamu omukimba mukindagateninga ka myaka 2 mu myezi 3 omala kubuuza bw'omukola ki lwekyo kituufu kye tuliko naye ate ne bayibuli tukola batume 16:3 omusajja oli ali omukumu kwenkomera n'abatizibwa ye n'ennyumba ye yonna simanyi ebibeera mu nnyumba obamenya ebyabatizibwa kale abaagalwa muleesa abaana bano okubatizibwa kwebaza ennyo abakristaayo b'ennama bane mwebale nnyo mwebale ddala okukkiriza musajja wa Katonda n'okubakolamu omulimu ne mukola omulimu ogw'ettendo bwe guti mukama abawenyo njagala kwebaza kanso Musoke kubanga ngolese ebyobusumba ate looya wa bulabirizi nga takyalina kyakukolera naye nga batukoze bulungi nnyo babadde aseti y'amaanyi sebo Bishop Ruzina njagala kulopera omusajja ono omusajja abadde mwesigwa amala okusoma n'agattako ne byonna byagattako byanabategeeza bangi buli kaseera nga ajja nagamba naye waliwo bano abansabye omulimu okubakolera ne mugamba wajja kukolera kkanisa oba obusente butono naye wajja kukolera ki kandi nojagala kubebaza mu bwavu ate nga baali badde bagagga nnyo naye ate nga bafuuse abagagga bakkiriza okuweereza ekkanisa nalooya okubeerawo nga looya wa bulabirizi ng'akolera esente ezitawera kakadde ate nga bali balooya omusango gumu akufunamu obukadde n'obukadde kale nno njagala kwebaza omwoyo gwa Ronald ono era wamu ne mukyala we Florence we balina eri ekkanisa njagala okwebaza inabusensiya kusoma obwawulo akati nabeera omudiikoni nga omuntu omuyivu bw'atyo obwetowaze bw'abadde nabwo n'atuuka okuba nti nno abadde mudiikoni okumala emyaka 2 kati nga sibbwa olukoba twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza obwo n'okukkiriza okuweereza obuweereza bwonna mukama bwatuyitiramu bwetaaga bwetowaze kubeera bakkakkamu olwobeera omuwanguzi mu byonna era kamwaniririze wano Mama Grace Musoke bakadde bange abalabirizi tulowooza nga tubaliki era tulowooza nga tubateesiteese bulungi era tebavudde bamaliriza bateekebwawo okubeera bakadde mu kanisa tubayozaayoza mikwano kubanga si kya bulijjo ky'emyaka 2 olugwako nga bakuteekawo okubeera omukadde w'ekkanisa waliwo omukadde wange Bishop Sebagala gwe yampaako okuleera naye emyaka 7 yali tateekebwakirawo nange emyaka 7 n'olwekyo taata Kanso Musoke olowooza nti kino kya bulijjo si kya bulijjo waliwo ebigaana ate mukulu gwanise Archbishop nga balwanirira obufaafagamu obwafakalimba bwetwadde ebweru mugamba your grace are you in support as a person, are you in support of this
My dear Bishop, no, I have 2 children, one a boy, a son, and another a daughter, but I wouldn't like, and God forbid, I wouldn't like my son to marry a fellow man. Not even my daughter to be involved in the lesbianism. And I said, Your Grace, then what? Job security. He said, Ramulimu Mofafa Akamu. Some government will Mofafa Akamu. The down where goes we are common. Get away that. Beeranga mwebyo biwayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abaakuyiriza bwe baali era ng'okuva mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu kubanga mukulu Temuseewo yalina nnyina ne jjajjaawe baamukuza bulungi bw'oba osomye era bbaluwa ya Pawulo eri Temuseewo era eno eyokubiri essuula esooka nnyiriri awo ey'okunojja kulaba bwe yaleererwa obulungi. Mukama yeebazibwe, mulereddwa bulungi ssebo olaba bakulonda okugenda okusoma obubuulizi ng'okyali mu Katuliki Kanoni balamaze naye watusakira bakukubireko mu ngalo ebyo byewayiga n'otegeerera ddala ebyo b'otambuliramu. Naye olwaleero tuzze kwebaza kubanga otuuse ku ddaala eryo ogenda okukola omulimu. Nze njagadde kulaga bulazi mulimu gw'ogendako. N'ensimbi ezo ezisuubirwamu Lutikko empya eya mukono esuubirwa okuzimbibwa obuwumbi 7. Obuwumbi bumeka? Obuwumbi 7. Naye ng'omulimu tukukutte kannabwala. Mutandikwa mu makubo ge yateekawo, kyasookera ddala yateekawo kye bayita 20K, nga buli mukristaayo yenna akwatiddwako ensonga n'omuntu ayagaliza obulabirizi okubeera ne Lutikko ennungi ng'osobola okuleeta emitwalo ebiri omwaka Katonda nga bw'aba akusobozesezza. Era mu nkola eyo eya 20K twakasobola okuweza obukadde 2 n'ozisobamu obukadde 2 mu 20K tumaze okuzifuna. Kati tetwakomaawo ne wabaawo okutema ebizibu buno bwatutaddeko. Tweyanziza nnyo ab'omumakanisa amalala mwenna Kisowera yonna, Maama Musumba, Musoke John, weebale nnyo maama. Abanaye Musumba Musoke ate ne maama be batuleze mu kino ekitundu kye tubaddeko eky'obudinkoni, naye mwebale kutukola bulungi, mutulaze bulungi ekkubo, mubadde kyakulabirako kirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banaye maama, bamaama Kusumba n'abaaniriza naye bali bamaama ng'okompuleyininga bwe njagala okwaniriza. Twala mujja kubeera bawanguzi n'okukirawo. Ate n'ekifo kino twongera okwegayira ekisa kya Katonda. Ti Katonda atugatteko abagasa bangi olw'ekifo kino okuggwa, kubanga tukkiriza ti Mukama bw'atandika atamaliriza. Omukama abeere nammwe.